Bwana Amiri nja kwebaza bonna abakubye nate amasimu naddala nga boogera ku nsonga ekwatagana ne current affairs. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ayanjuluze ayongere okwanjuluza obwongo bwabwe babeere ng'obusiraamu babugira ki babutegeera. Ekizibu kiri ludda wa? Kizibu kiri nti abasiraamu baagala kukola si baagala kusoma. Kyekizibu ekiri jeno mu busiraamu wano mu Uganda. Baagala kukola naye si baagala kusoma. Omuntu bw'omugamba nti nedda kyogenda okukola ekisooka okisome okyetegereze ye takkiriza gamba nze ngenda kukola nkola busiraamu. Kyobalaba nti ebiseera ebimu baleka n'empagi ezigenda okubayingiza omuliro ne bagenda bakola endala. Omuntu abeera ne ssente n'atatoola zaka n'agenda akola hijja. Hijja mpagi ekkirizibwa naye ssente z'ogenda okukolamu ehijja Katonda azaagala osooka ozitoolemu ezzaka. Kyobalaba nti waliwo olwokola omulimu nga mulungi naye era n'oba nti n'omusango ogulina. Kyobalaba nti Allah ku nkomerero agenda kuteeka ku minzaani agenda nti kale katupime tulabe bino wakola nakino n'okola nakino okola kino n'oleka katupime tulabe obuzito kino ketukusasule oli asiŋŋaana ng'agira ki. N'ekyo mukyala Salama binti Burhani yabadde asiima busiimi. Sseruganda Moze ate ayogeddemu n'agamba nti yakola ki yasiramuka busiramusi. Ayinza okuba nga yasiramuka naye nga n'ebikwatagana n'eddiini ye eri gye yavaamu tabitegeera. Kati nyinza okumulungamya ne mugamba nti wali olabyeko mu ddiini yammwe ng'ebintu bisanga mu mawulire. Gye wavaamu ng'obisanga mu mawulire. Lwaki? Si balina bizibu? Birina. N'olwekyo toyinza kugamba bugambi nti oli bw'alaba ng'agira aswaza obusiraamu. Omuntu eyeeyambudde kugamba bw'obanga wabadde oyomba n'omuntu ye ne yeeyambula. Kaakati kummwani abaaswazizza famire singa gwe oyomba ne mukyalawo n'anyiga n'agenda ne yeeyambula. Ani abaaswazizza famire? N'olwekyo abantu abagira ki? Abantu bano abagenda abeevuddemu ne bagamba nti bagenda ku demonstratinga be babaswazizza obuki? Baswazizza obusiraamu. Kubanga babanga abagamba bo basiraamu naye babanga abagamba nti bannaffe bo bali bulungi si balina bizibu. Naye ng'ate ffe ebizibu tubiraba we biri. Ab'Eruweero bawaabirako Archbishop bamuwaabira era ne kooti n'emuyita naye ye n'agamba nedda nze sijja kugenda mu kooti kubanga ffe tulina kanisa erina amateeka gaayo. Kooti nekkiriza nemugamba kale genda otereeze abantu bo. Bw'abayita n'agenda mu lukuŋŋaana Allah wa buyinza era ye mujulizi yabagamba nti neewuunyiza okubeera nti mweyisiza ng'abasiraamu. Kyabakwatako nnyo naga abantu b'Eruweero neewuunyiza okubeera nti mweyisiza ng'abasiraamu. Ekitegeeza nti abasiraamu be bantu abatawa bakulembeze baabwe biki naye muli baawulira nga kibayisizza bubi era ensonga ezo zaasirika n'okutuuka kati kizigira ki tuzaba nga zaafuluma kubanga baalaba nti baswadde okugamba nti kati bagaanye omuntu bishop gwabaweereza era n'ensonga zaabwe bazituute mu ki bazituute mu kooti. Naye baabasiraamu balemerako kitegeeza nti sibaswala ne bakola ekintu leero omukulembe n'ayogera ne bakola. N'olwekyo ekigambo olaba Sseruganda ani ono Moze kyagambye nti hadithi n'abantu 40 yagambye 40 n'agamba n'abantu yagambye nti esswala 40 tawadde muwendo gw'abantu. Agambye esswala 40 ninga awulidde ng'agamba nti abantu obeera 40 nga bakyayo omukulembeze. Kati yo hadisi teriiwo.
ekyo wabanga waliwo ekimusomesa aba yamulimba. Ebintu ebikwatagana ku 40 biri mu swala ya juma. Waliwo amadhibu agagamba nti swala ya juma abantu babanga sibatuuse 40 tetuuka biri eyo. Naye ku nsonga y'obukulembeze kasita mumala okumulonda nabbi yagamba nti assamu wa taa, kugonda na kugira kina kukkiriza fi yusrika wa usrika, kabeere nga byabakola mu bisanyusa oba si bibasanyusa kumugondera nga yoyo gwe mwagira kigwe mwalonda. Ekikulu tutunuulira mufuti yalondebwa mu hadisi endala atuuka n'okugamba nti nibwakukuba tokkirizibwa kumukola ki kugamba nti ate mufuti akuba atya ki oba disikaali ankuba ngaani, tokkirizibwa oba ojeemye oba ogize eki oba ogize ojeemye. Eyo terina ku byabukulembeze, mu byobukulembeze hadisi eyo teriiyo. Kale oyo bwabanga waliwo seeke yamusomesa aba yamugira ki aba yamufera aba yamugira ki ayamufera. Sseruganda Hamza Matano agambye nti constitution, ndowooza constitution eyo nja kugikuleetera nkugaidinge, ojja kufulabanga ebiseera ng'okalaki ng'osomeramuuko abantu atiko bagitegeere. Naye nedda mu kukyusa obukulembeze, naye nga constitution ya Uganda Muslim Council yakakolebwamu amendment kwegamba kati emirundi guno gwa 2 okugiteekamu amendment. Constitution yakolebwa mu 1972 mu 87 nga bataddewo kye tuyita Maka Agreement. Waliwo okubeera nti wabawo amateeka agakyukamu mu constitution, era ne 2022 wabaddewo amateeka agagira ki agakyukamu mu constitution. Era constitution eno empya yeyawadde mufuti omukisa ogw'okubeera nti n'obwetaavu obuliwo. Ate njagala okutegeeza nti ensonga ya mufuti tasabanga bukulembeze buno siyabusabye, wabula mu kunoonya ani ddala gwe tunaalekawo, era engeri gye tugenda okusikizaamu entebe n'embeera esigale nga nnungi eneebeera etya. Ndowooza ya Majlis Ulama ne executive nga bali mu joint session. Si nti mufuti yeyasabye, naye olw'okubeera nti abantu abalabe abalwanyisa mufuti n'abalabe b'obusiraamu bo beesiba ku kigambo ki beesiba ku kigambo beesiba ku muntu omu. Kati ekyokulabirako nga Sseruganda ani Kafeero ayogedde kigamba nti munne tayagala, naye tuyinza okumubuuza nti ye nakibinge okubeera nti yakulembera obusiraamu ekibuli teriyo munne ayagala. Mpadde kyakulabirako, kubanga bw'oba oyogera ku Supreme Council tunuulira ebibiira ebirala ebyobusiraamu. Lwaki nakibinge yagira ki yaliko ebiseera byonna, era ne batuuka n'okumuwa ekitiibwa ekitali kituufu nti jjajjawo obusiraamu. Mu ngeri ki? Obusiraamu nga bujja wano mu Uganda si bwasookera Buganda. Mu Uganda si bwasookera Buganda, bwasookera mu Arua. Kati tuyinza kukwata busiraamu obwe mu Arua n'obusiba ku bw'obusiraamu bwe Buganda n'ogamba nti be baatandika obuki be baatandika obusiraamu. Kiringa nga lunaku lumu twali twogera nga tuli ekyabadaaza, oli n'agamba nti abantu b'e Buganda bajjanga eno okusomesa, naye muzeeyi omu taata wona abadde deputy mufti muzeeyi Tamusuza yagamba nti mwe mubuzaabuza abantu nti ffe Mbale twagendangayo kusoma fiqh. Gana kyewuunya oli yali agamba nti baavanga e Buganda ne bajja basomesa, naye muzeeyi Tamusuza yagamba nedda, mwogerenga amazima.
fe embale twagendangayo yaliyo Muarabu ng'agenda kusomesa fiqh tegeeza nti nabo bajjanga eno ng'eriyo abamanyi Abawarabu baali babogera baali basomesa nolwekyo ekizibu kiri kubeera nti abasiraamu sibasoma busiraamu baagala kukola naye ffe kyetwagala okubayamba nti bw'obanga oyogera ku kigambo bukulembeze kyetaaga weetegereze obukulembeze bwa Supreme Council bwe bulimu wano mu Uganda bwokka bw'obeera nga si bwokka lwaki omuntu abeera ng'ali mu kampu y'ekibuli n'ayogera ku Supreme Council lwaki omuntu abeera ng'ali mu kampu y'e Nakasero ye Nakasero Mutabuliigi n'ayogera ku Supreme Council lwaki omuntu abeera ng'ali mugundi aleka Muhammadi wakati baleke tutegeeza ba ahli sunna abeera mu gurupu y'abasalafu nga Kamoga n'ayogera ku Supreme Council lwaki neri nayo obukulembeze gye buli ebizibu byabwe kiba kitegeeza nti abantu abava mu biwayi ebyo be baagala okumenyawo Supreme Council ekibiina ekiri ki ekirina structures zaakyo entuufu okuviira ddala wa naye ng'ate constitution ye eyagala bw'obanga oyogera kati ng'okulonda bwe kwaliwo sooke bakulonde oyogere ng'oli mu structures oli chairman oli ani ate otambulire ku ki otambulire ku constitution nga bw'egamba Sseruganda Hamza abaddemu n'akantu